Breaking news. Thank you so much okubanga you are watching. Please endeavor to subscribe, tap the bell and share the video to each and every person asobola okubanga tasubwa. Ngebule ennaku 2 Bobi Wine okwadressinga Geneva Summit ey'omwaka ogwa 2026. Police n'amagye ate byongedde amaanyi okufeffetta n'okunoonya Bobi Wine mu buli katundu webasuubira nti ayinza okubanga waali. Bobi Wine yava mu maka ge ennaku z'omwezi nga 15 oluvannyuma lw'okususpectinga nti amagye ne police baagala okumukwata. Yadduka mu maka ge na buli kati talinnyangako mu maka ge. Police ebadde ewenja buli wamu era buli muntu gwe badde basuubira nti alina oba amanyi amayitire ga Bobi Wine abadde nga akwatibwa oba si kyo n'amaka ge okulumbibwa. Now mu kiro ekyakesezza olunaku olwaleero oba olunaku olw'eggulo gwe ssebo oba nnyabo atulaba tutegeezeddwako nti poliisi n'amagye mu bungi byalumbye amaka g'omubaka w'e Kayunga. Omukulu oyo amanyikibwa nga Mr. Nsanja. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba according to abantu ababaddewo oba according to bannamawulire abayogeddeko n'abamu ku baabaddewo nga amaka ga Nsanja Honorable Patrick galumbibwa bayogedde bwe bati. Omukutu ogumu gwawandiise ne gutegeeza nti ne gugamba gutya. Several supporters have reported their homes being raided by the military and questioned about Mr. Kyagulanyi's whereabouts. Miss Vivian Namakombe, a young sister to Mr. Kyagulanyi, said that the armed soldiers raided their home at around 10 on Friday and found them in the sitting room. We were shocked when the soldiers raided our home, surrounded it and asked us whether we knew where Bobi Wine was. We explained to them that we did not know his whereabouts. Mr. Namakombe said. Miss Namakombe disclosed that at the time of the military raid, her brother was not at home. Nagena Mas, I honestly also don't know where the man is. As a NUP supporter, I cannot tell where he is now, Mr. Nsanja told the reporters on the phone before noting that security is closely monitoring my movement and police and phone call. Mr. Stephen Mutiaba, the Chirindi village chairman, said that after raiding MP's home, the soldiers stormed a local bar and threatened patrons, forcing them to flee. The incident, Mr. Mutiaba said, has since created fear among residents. We have never seen Bobi Wine here at our home. Because of the incident, we now fear the soldiers will come back and raid our home, Mr. Namakombe said on Sunday. Mr. Isma Kulube, another relative of the legislator, said that after the raid at the home, the soldiers fired live bullets into the air before storming a sports bar, which is in the vicinity. Residents in the trading center locked themselves in their houses, while others who were still outside took off. A gunfire rocked the area, Mr. Kulube said. They left the area at around 1 a.m. on Saturday. Our attempts to get comments from the UPDF failed as the force acting director of communication, Colonel Chris Majezi, was engaged by press time. However, Miss Helen Butoto, the Sezibwa Regional Police spokesperson, said she has not received any briefing about the said raid. Now, omusajja anoonyezebwa nga mpiso. Okusinziira ku bannamawulire abakoze okunoonyereza, olunaku lw'e Saturday amagye gaalumba amaka ga Honorable Nsanja. Era mu kulumba amaka ga Honorable Nsanja tebaamusangayo, baasangayo muganda we n'abalala ababeerawo. Omukyala amanyikibwa nga Miss Namakobe,
era we batuuka n'abagamba nti bannaye omusajja tetumumanyi gyali naye we batuukirawo Honorable Nsanja teyaliiwo. Olwavaawo ne bagenda ne balumba akabaala akamu ku kyalo akamanyikibwa nga HD Sports Bar ne bakuba amasasi ne basanjalaza ekifo abantu ne beggalira mu nnyumba yaabwe. Okusinziira ku chairperson w'ekyo ekitundu yategeeza nti we baatuuka bakuba live bullets mu bbanga era abantu abaali mu kitundu awo naawo kabaala bonna buli omu n'ayingira ennyumba ye. Ever since then abantu babadde ku bunkenke mu kyalo ekyo. Lumu Joel Ssenyonyi mu parliament yabuuza abakulu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bamunoonyeza ki, era omukulu Munava n'agamba nti tewali anoonya Bobi Wine. Bobi Wine is free to go to his home, tewali amunoonya. Kino kiraga kitegeeza nti Bobi Wine okuva ewakaawe yamanya, yafuna clear information nti bamunoonya, era n'agamba nti sijja kudda waka bajja kunkwata. Ekimu ku biraga nti bamunoonyereza ddala is balumba amaka ga omukyala Kyemutaaya akulembera akakiiko ka EMC, bagalumba naye ne bamukwata. Bakola kyekimu kye baakoze ewa Nsanja, bakuba amasasi okudispaazinga abantu n'okubatiisatiisa. Ne bamukwata ne bamutwala mu maka ag'okubiri nga balowooza gyakwese Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine right now balumbye omulala. Kino kitegeeza ki nti tekikyaliko kweka amagye oba gavumenti teri safe oba terina mirembe nga tebannaba kumanya Bobi Wine wawaali, na buli kati bakyamunoonya, bakyamufeffetta, bakyamuwenja, era ne bamanya nti alina waali emmanju mu kisaka. Ekyo ekisaka bakiwamba ne bakitekinga over. Amagye ne poliisi tebinaba kuva wuwe, na buli kati buli lunaku in fact bagafuula maka gaabwe. Olwaleero omukulembeze yasigalawo wa NUP akulembera NUP at the moment omukulu John Baptist Nambeshe ng'akulembeddemu bannamateeka n'abakulembeze abalala bagenze mu maka ga Bobi Wine emagere, naye tebabaganyizza yingira, era bamaliriza abamu ku bagenze nabo bakwatibbwa. Ebule ennaku 2 Bobi Wine abeerenga ayogerako mu Geneva Summit ey'omwaka 2026. Is going to be the first Ugandan to ever address this summit. Okusinziira ku mukutu gwa Geneva we bateekayo post bagamba nti agenda addressing via a video, so tagenda kubeera live ku summit ekitegeeza nti Bobi Wine ayinza okuba akyali mu Uganda. Mwali mu Uganda era yemu ku nsonga lwaki poliisi ekola bukubirire okulaba ng'emunoonya ng'emufeffetta wonna waali. The question is, banaamukwata, banaamulaba? It's only God knows. Kyolina okukola kiri kimu, keep glued to this platform. Tugenda banga tukutuusako updates zonna mpaka. So for those of you who are watching us for the first time, please kindly subscribe, tapping a notification bell, and share the video to as many people as you can.